sobola okubanga gajja mu 1994 okwetaba mu nteekateeka y'olukungaana luno era bingi byetwafunamu mu nkungaana ezo abantu bagamba ne ku mulundi guno bingi byetugenda okubanga tufunamu mu nteekateeka eyo twagala osooka otuwe ku ntandikwa yaffe byetuzze tugenda nga tufunamu nam oba oliawo ne byetusuubira okufuna ne mulundi olunaku olwaleero weebale nnyo weebaliye ddala mukulu Morris Mukiibi enteekateeka eno ey'amawanga 120 era olwaleero nga tusuubirwa nti abagenyi abagenda okujja abatakka wansi wa 15 neffe Uganda okwetaba ku kisinde ekya oludda olwa Nampawengwa twalina enkola ey'egamba eya Naakalyakaani ne Naasiwa Mukange naye nga ffe Uganda tugenda okujja 1961 okwegatta ku baatandika 1961 kubanga babeera buli nsi ebeerondeddwa etambuza emyaka 3 kati okuva 1961 entuulo olwaleero lwe Uganda lwe10 summit oba conference y'omulundi ogw'e19 gy'emyaka olwaleero egitakka wansi wa 63 bweddu kakati Uganda ffe tututa emyaka 6 olwaleero bweddu nga twegasse ku kisinde eky'ensi eziri mu luse olwa Nampawengwa kakati bo ebirungi ebyali nanga Eastern Bloc ne Western Bloc ebyo ebigenderamu naye nga ffe abatalinaako wetugwa mu ludda nga biki byetutunuulira ebirina okusigala nga bye byaffe ebyobwebange nga buli nsi bw'ogamba Burundi, wakina Tanzania, Rwanda, Uganda, Sudaani luli yali yonna eyawamu. Mu kiseera kino enteekateeka yatunuulira nti ffe lwaki twajja kwe kwongera okwegatta ku muwendo ogwo okunyweza ekigambo eky'obumu n'ensonga eza ministry zaffe Uganda Ministry ya Foreign Affairs olwaleero mu nteekateeka y'okujja ku mulamwa ogwo baministers bano ab'ensi zino babeera nabo olukiiko conference yaabwe baminisita biki ebiri Algeria biki ebiri Cameroon biki ebiri Canada biki ebiri Tanzania awo wetutambulira nti biki ebirungi ebiri People's Republic of China biki ebyali mu Federal Republic of Germany eyali West Germany kati olwaleero yaddayo eyali East Germany West Germany ziddayo ne zifuuka enziki emu kakati olwaleero ago ge mawanga gatambulira ffe nga bannayuganda tubaye 1964 bwe tugenda okujjamu ebyo ebirungi nti biki bye tugenda okunokolayo kuba abakadde baffe abaasooka by 1956 baali batandise okuba nga basomera mu mawanga g'e Bulaaya naye nga Uganda temanyiddwa ku kigambo kya map y'ensi yonna kakati ng'ate Uganda eriyo ebirungi ebisobola okugenda mu mawanga maki amalala era ekyo ffe 1964 bwe twegatta ku ekyo olukungaana ku mulundi ogwo lwali Egypt Cairo Uganda n'etandika okubanga naye egenda eddoboozi lyayo n'etandika okuwulirwa era mu ekyo mu ddoboozi okutandika twafuna ekiyitibwa embassies eza Uganda ezaali established mu Ghana, Federal Republic of Germany, India, United States of America ne USSR ng'ekyaliwo nga tennabawa kuwaguka kakati twagenda okumaliriza ensi ezo baani bamukibi b'ekiseera ekyo be baatwalayo okumaketinga eggwanga Uganda politically ne economically biki ebyomuzinzi ebiri e Uganda ebisobola okugenda katale k'ensi yonna mu America ebisobola okugenda mu katale k'e Germany twafuna omukisa okuggulawo embassies mu mawanga amalala era ku lwa Ghana twafuna omugenzi His Excellency Obone yali High Commissioner wa Uganda e Ghana ne tufuna e German Yekosofat Enguru omugenzi Enguru yattibwa ku mulembe gwa Idi Amin oyo yali ambassador waffe e German
Moscow twalina omugenzi basudde nga ambassador waffe okutunda. These were career diplomats. Ne tubeera n'ekigambo Washington omugenzi Dr. S.B. Asea yali ambassador wa Uganda. Ne tufuna ekigambo Washington oyo gwe twogeddeko, naye New Delhi India omugenzi Kamba. George Kamba n'abeera ambassador high commissioner wa Uganda e India. Kaakati twagenda okumaliriza 1964 era twafuuka okufuna memba agenda mu London oba Great Britain nga high commissioner wa Uganda, ye yali omugenzi Bazarabusa. Era yakola ennyo omulimu gw'ettunzi okutunda Uganda mu Great Britain. Era yaggulwamu n'oluguudo bw'ogenda Bugolobye eyo Bazarabusa Street gyeri. Ne tufuna United Nations, twayingira mu luse olw'amawanga ag'ensi yonna aga UN. Era tugenda okumaliriza omugenzi Eke Kironde n'afuuka ambassador wa Uganda mu UN era permanent representative. Bwe tugenda okutambula, Uganda etandika okufuna enkola y'amawanga g'ebweru, foreign policy, okutambula kwayo etandikira ku lukungaana lwa NAM ogenda tutandika okwanaganya. By 1961 bwe twalina ekigambo Benedict Mugumba Kiwanuka, embeera y'ebyobufuzi bwaffe twali tunaba kuva kwebungulula ku mufuzi w'amatwalo Omungereza ogenda okuba nga tumaze okufuna obwetwaze. Tetwafunako ku ngeri yakufuna bali bokuteeka wano gundi ezaabwe. Producer atulaga ku bulungi ku bifaananyi ebyo bya history wa NAM kuba gyatandikira bitundu ebyenjawulo, ebifaananyi ebyenjawulo gena kubanga obiraba mu ntambula gye byabitambulamu n'enkungaana gye zaali. Atukoze bulungi nti agenda atulaga ebifaananyi ebyo mpola mpola nga mukube baasuba otulaga twebuuza nti wano ewaffe ffe tugenze tutandise okuggulawo embassies mu bitundu bire ebirala ebyenjawulo. Ffe tetwafuna ku embassies wano. Kakati embeera yalinga embassies gy'otwala yali amufuzi w'amatwale ng'Omungereza. Bakungu be nga be bali wano naye kubanga gavana yaliwo obutereevu ng'ate gavana bw'abeerawo nga yali representative ali direct olwa gavumenti ya Nabakyala. Ne abayitibwa abaddukanya ebitongole bitalimu bonna baali ba gavumenti ya Nabakyala. Ne mu 62 nga tufunye independence. Akati 62 tugenda okufa twali mu transition. Tweyubula okuva mu bafuzi b'amatwale tutwala obuvunaanyizibwa. Era tugenda by 1962 abaali abakozi abazungu 85 baatandika okuba nga basiibulwa, bakadde baffe abaddugavu batandika okutekinga over. Ogwo muwendo gw'ebibalo weeguli kwe tugenda okugenda okukakana okuyingira mu non-allied movement ng'enteekateeka omuwendo gw'obukulembeze tumaze okuvaayo okujjana. Tutunuulira mu 64 kali bwe batukusuuze nti mu 64 tetwafunako bateeka wano bitebe byabwe mu mawanga ago. Ebyo bwe bijjira 64 Uganda tufuna omukisa ogw'amawanga agawera 27 okuteeka wano embassies zaabwe. Muno mwalimu Algeria, twalina Belgium, twalina Britain, Burundi, we had Canada, the People's Republic of China, Czechoslovakia, Denmark, Ethiopia, France, Federal Republic of Germany, Ghana, India, Israel, Italy, Republic of Korea, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Rwanda, USSR, Sudan, Sweden, United Arab Republic, United States of America, ne Yugoslavia. Nina nkitegedde ne kyakijja okwebuuza. Yes. Tufuna amawanga ago okujja okutegatako wano. Yes. Naye bw'otwogerera kati mu 2024 wadde tujja tusiga tutambula mu nkuŋŋaana ez'enjawulo eza NAM ezibadde ziri. Naye nga n'olunaku olwaliwo wano tuli ate tulina ku embassy ezimu ezitandise okuggalawo e Uganda. Kiki ekiruubirirwa mu ebyo? Foreign policy
ya Uganda bwetambula tugenda okugenda okumaliriza ng'enkwanaganya y'emirimu bw'ogenda mu Ugandan Algeria Embassy oba awalala olwaliro mu Foreign Affairs Ministry olwaliro ababaka baffe ab'amawanga g'ebweru abaliyo bakaba twawanga ntulege enteekateeka ekwanaganya Uganda n'ensi endala tugenda okumaliza nze ekisinde ekigobererwa mu ebyo ebimu z'ensonga eziri political n'ezo eziri economic. Watunyonyodde nti luli ng'olukiiko lutandise okubeera nga tunnaba kubeera wano naye nga lugenda kubeera mu periodi emu twatufuna omukisa okutwala abantu baffe mu embassy mu mawanga gali amalala wabayise bakali ya diplomats ku ssaawa ya leero baambasadazi baffe baki bannabyabufuzi okkiriza ogaane eyali minisita omubaka wa palamenti ku lwa sitting government ruling party bwe bamuwangula mu kalulu ne bamaliriza nga bwe bagenda okulonda kaada ow'ekibiina ky'NRM ne bamusindika okubeera ambasada tugambe China. Eggwanga lifunamu nnyo nga mulina career diplomat okusinga okufunamu nnyo nga mulina kaada a politician nga ambasada wammwe. Tugenda kuwumulamu bwe tudda tukyali ne Mukubabyasi tutunula ensonga nnyingi ate ova ku terefayina eyaffe.